Omwagalwa ampuliriza kwaniriza nate mu programu eno gwe ayagala ebyokuyiga ebirabika mu Bayibuli mu kigambo kya Katonda. Guno gwe mukisa gwe tulina era lino ly'eddembe lye twaweebwa Mukama okwesalirawo okukozesa ebiseera byaffe obulungi nga tuyiga ekigambo kye. Njagala okwaniriza nate era nga nkusabira omukisa gwa Katonda gubeere ku ggwe. Amanya n'eddoboozi Kayitale John mu byokuyiga byaffe ebirina omulamwa ogamba nti obubaka bw'abamalayika abasatu. Tukyali ku bubaka bwa malayika asooka era olwali tugenda kwogera ku katundu akookuna. Akatundu akasooka akokubiri era n'akokusatu osobola okubiraba ku mutimbagano guno gwennyini n'oba ng'osobola okuyiga ebyokuyiga ng'obitandika kinnakimu. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga nkulu nnyo. Ensonga eno erina omutwe ogugamba nti ekiseera ky'omusango kyalagibwa. Mu bubaka bw'abamalayika abasatu tukyali ku bubaka bwa malayika asooka, ate obubaka butugamba nti ekiseera ky'omusango gwa Katonda kituuse. Naye wano tugenda kulaba engeri ekiseera ky'omusango gye kyalagibwamu era tugenda kukitegeera. N'olwekyo nkusaba tusooke twewombeeke tuweeyo okusaba tulyoke tuyige. Oli mutukuvu Katonda nannyini kisa nannyini kwagala. Mu kaseera kano twewonga mu mikono gyo olw'ekigambo kye tugenda okuyiga. Kyawandiikibwa nga kiruŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Ka Omwoyo wo aluŋŋamye emitima gyaffe nga tuyiga nate. Tuggyemu emmere ey'obulamu etuteekerateekera okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Nsabira omukisa oyo yenna gwe tugenda okuyiga naye, era Mukama yongera okwogera naffe ate otuwe omukisa ogw'okusalawo obulungi, okusalawo Yesu Kristo tumwetwalire ng'omulokozi waffe era nga Mukama waffe, kubanga tusabye nga tuyita mu linnya lye eddungi egganzi erya Yesu Kristo omununuzi waffe. Amiina. Owooluganda ampuliriza, tugenda kweyongera okutunuulira ekiseera eky'omusango. Bayibuli eyogera bulungi mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunya olw'ekkumi nti kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo w'asalira emisango, buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola, oba birungi oba bibi. Muganda wange omulungi mwannyinaze, ojjukira nti buli kintu kyonna ky'okola ogenda kuyingira mu kisenge ekisalirwamu emisango. Ogenda kusimbibwa mu maaso g'entebe y'emisango gya Katonda. Ate emisango gino obadde okimanyi nti gisalibwa nga basinziira ku mateeka ga Katonda agatajjulukuka. Obadde okimanyi nti teri mulamuzi asobola okusala emisango awatali tteeka. Obadde okimanyi nti ne Katonda mu kusala omusango agenda kusinziira ku mateeka ge nga bwe gaagobererwa era nga bwe gaagonderwa. N'olwekyo bwe tuba twogera ku musango tuba twogera ne ku mateeka. Abantu bangi bavvoola era ne banyooma amateeka ga Katonda, ate abalala tebaagala na kugamanya, ate ne balowooza nti emisango gye giri. N'olwekyo bw'oba oyagala okutegeera obulungi nti omusango gwa Katonda gye guli, olina n'okutegeera nti eriyo amateeka agasinziirwako okusala emisango mu ngeri entuufu. N'olwekyo tugenda kulaba okuyita mu byasa, okuyita mu mirembe, Katonda azze asalira abantu be emisango. Bw'osoma mu lubereberye essuula ey'omukaaga, Bayibuli etulambika bulungi nti Katonda yasalira omusango abantu ab'omu mulembe gwa Nuuwa. Abantu b'omulembe gwa Nuuwa baajeema ne batuuka n'ekiseera ne bakola ebitakolwa. Lubereberye essuula 6 Katonda agamba nti awo abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga abakazi mu bonna be balonda. 3 Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri.
naye ennaku ze ziriba emyaka 12 olunyolo lwokutaano Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza okw'ebirowoozo eby'omubiri gwe nga kubi kwereere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ebibuuka waggulu kubanga nejjusiza kubanga nabikola. Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu bino tulabye nti abaana ba Katonda n'abaana b'abantu sooka oyawule. Abaana ba Katonda be baani? Abaana b'abantu be baani? Waliwo abantu abaali bava mu lulyo lwa Kayini nga bajeemu. Kayini okuva lwe yamala okutta mutowe Abel yazaala abaana naye ng'abaana abo bonna lulyo lw'abantu n'endowooza zaabwe nga za kibi. Abeli bw'amala okufa Katonda yawa omukisa Adamu n'azaala omwana omulala ow'obulenzi. Abaava ku mwana oyo be baali abayitibwa abaana ba Katonda nga bagoberera ekkubo ly'obununuzi, nga bagoberera ekkubo lya Katonda, nga bamusinza mu ngeri entuufu. Era okuva olwo abantu baalabika nga balimu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka nga baana b'abantu ng'endowooza zaabwe za kibi, ng'abalala baana ba Katonda ng'endowooza zaabwe za butuukirivu. Naye kyewuunyisa nti ekiseera kyatuuka abaana ba Katonda, abaana b'omu lulyo olutukuvu ne beegomba abawala mu lulyo lw'abaana b'abantu abalina endowooza y'ekibi ne babawasangamu be balonzeemu. Ekibi kyakula, ekibi ne kikula. Jjukira omukazi gw'oleeta mu makaago yagenda okuleeta ekintu ekyenjawulo mu maka, oba kyakutya Katonda oba kyakuvoola Katonda. Yagenda okuyigiriza abaana abo b'ogenda okuzaala naye empisa oba za kibi oba za butuukirivu. Abantu ne boonooneka olw'abaana b'abantu be bawasangamu ne babaleeta. Ekibi ne kikula, Katonda ne yejjusa. Era si kwonoona nti tugambe ono yavumye munne. Nedda, batuuka okuvoola Katonda ne basinzanga ebitasinzibwa, ne baleeta obusiyazi, ne baleeta ebintu ebyewuunyisa. Katonda n'atunuulira ne yejjusa. Naye Nuuwa n'asigala ku mulamwa ng'akyasinza Katonda omulamu. Era Nuuwa n'alaba omukisa mu maaso ga Mukama. Kyava ajja n'amugamba nti genda ozimbe eryato. Bajja eryato mwogenda okuddukira ekibambulira ky'amataba agagenda okusaanyawo ensi yonna na buli kitonde kyonna. Ngenda kuddamu neetegereza abantu abalamu bengenda okusigala nabo nga lwe lulyo lw'abaana ba Katonda. Nuuwa n'abuulira enjiri eyo. Era ensi yaweebwa emyaka 12. Era mu myaka egyo enjiri yabuulirwa. Nuuwa n'abajja eryato n'ayita abantu bayingire mu lyato. Naye Bayibuli etulaga bulungi nti Nuuwa yalokoka ye n'abantu 7. Bonna baali 8 ate nga bonna ba mu nnyumba ya muntu omu, Nuuwa. Abantu bonna baajeema ne balowooza ebyo nga tebisoboka. Bagamba okusinziira ku sayansi enkuba tetonyangako, era ddala mu kiseera ekyo baali tebalabangako nkuba. Nuuwa n'alaba omukisa mu maaso ga Mukama ne yeeteekateeka n'alokokera mu kyombo. Eryato eryo n'ebintu byonna ebyateekebwamu Nuuwa n'alokokera wamu nabyo. Amataba ne gasaanyaawo ensi. Ogwo gwe musango ogwasooka Katonda gwe yasalira ensi. Njagala tutunuulire ku musango omulala. Bw'osoma mu Danyeri essuula 5, Danyeri essuula 5, tulaba kabaka Berusaza. Kabaka Berusaza Bayibuli emwogerako nga mutabani wa Nebukadduneeza, naye mu butuufu yali muzzukulu we. Ono omusajja kabaka Nebukadduneeza yakola omukolo
n'ateekateeka omukolo n'aguyitako abakungu, abagagga, bakazi be, abazaana be n'abantu abalala bonna, n'ayita abantu bajje nga balina okulya n'okunywa, okusanyuka n'okuzina n'okwejalabya mu ngeri yonna. Baali bakyali awo. Bayibuli egamba etya? Olunyiriri olwokuna. Ne banywa omwenge ne batendereza bakatonda aba zaabu n'aba ffeeza, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'amayinja. Naye wulira ku lunyiriri olwokubiri. Berusaza bwe yali ng'alega ku mwenge n'alagira okuleeta ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza, Nebukadduneeza kitaawe bye yajja mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi, kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese. Olwokusatu, awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi, ne kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be ne babinywesa. Bayibuli etulaga bulungi nti ono omusajja yagamba, muyite abaddu bange baleete ebikompe, baleete ebikopo ebyakolebwa mu ffeeza. Taata kitange oyo eyaleeta abantu n'ebintu ng'abijja Yerusaalemi, mubindeetere wano tubinyweremu, tusanyuke, tusinze bakatonda baffe abawanguzi, ab'amaanyi, ab'ebitiibwa. Abo bakatonda yali alowooza nti be baawangula oli Katonda wa Isirayiri eyali ayina yeekaalu mu Yerusaalemi. Era ebikopo ebyo yabireeta nga kabonero, nga ekiraga nti ye kennyini yawangula Katonda. Baali bakyanywa ebikopo nga babireese ne babifukamu omwenge ne babinywesa ne bagamba wabula Katonda. Wabula oli Katonda ki? Oli Katonda nabaki? Gwe bakatonda baffe gwe baawangula n'ebikopo ebyali mu yeekaalu yo nga tuli mu kubinyweramu, n'abantu bo bonna nga kati be baddu baffe. Okuva olw'okwo kwatuuka mu ntebe ey'ekisa. Wulira entebe ey'omusango n'esala ng'ekisa ekyali kirina okuweebwa Berusaza kiweddewo, ekiseera eky'ekiseeri Berusaza nga kiweddewo. Bayibuli egamba bulungi nti kabaka yagenda okulaba ku kisenge nga kuwandiikiddwako ebigambo nti mene tekel ofarsin. Era omusajja ono ebigambo ebyo teyabitegeera, ate ye yalaba bulabi nga omukono guwandiika ku kisenge. Amaaso ge ne gawanyisibwa, n'afuna okweraliikirira n'okutya, n'ayita abafumu n'abalogo n'abalaguzi bonna bajje basome ebigambo ebyo era bamubuulire amakulu g'ebigambo ebyo. Mu ssuula ey'okutaano Danyeri, Bayibuli etulaga bulungi nti abasajja abo bwe baaleetebwa bonna n'abagezigezi ab'omu Bakaludaaya baasoma ebigambo ebyo ne bibalema okutegeera. Era baasalawo ne bagamba nti wabula waliwo omusajja omu mu banyage be waleeta, jjajjawo taatawo be yaleeta, ababeera muno mu nsi yo. Omusajja oyo aliko omwoyo gwa Katonda atategeerekeka. Oyo musajja ye Danyeri gwe baatuuma Berutesazza. Era erinnya eryo lyali litegeeza nti Danyeri naye kennyini yawongebwayo eri bakatonda b'Abababuloni. Berutesazza mwali mulimu ekigambo Bel oba Baal. Nga Berusazza kabaka wa Babuloni asalawo baleete Berutesazza eyali Danyeri, yamuleeta n'agamba nti kale bamuleete. Naye omusajja bwe yatuuka, yeggwe Danyeri omu ku banyage ababeera mu nsi yange muno, yeggwe omu gwe twawamba agenda okunnyonnyola ebigambo bino. Era ebigambo ebyo byali birimu obunyoomi. Naye omusajja mu bwetowaze yamugamba, ssebo kabaka, ebigambo bino tugenda kubinnyonnyola, tugenda kubisoma tubivuunule. Si ffe wabula eriyo Katonda ayinza byonna, ategeera byonna. Era yamugamba
n'agamba nti ebigambo bino ebibadde biwandiikibwa biri bwe biti. Ebigambo bino bijja nga biraga nti wapimiddwa Katonda ageze emyaka gy'obwakabaka bwo. Katonda apimye okulowooza kwo, apimye amagezi go, akupimye wenna. Asanze towera. Tekeri asanze towera. Katonda asanze towera. Toyina buzito bwonna, tolina kyoli, oli kiwuduwudu. Oli awo kwegamba n'amagezi go gonna temuli, nekyolowooza kyonna butaliimu. Era ekigambo kino Peresi kitegeeza nti obwakabaka bwo bukugiddwako, buweereddwayo eri Abamedi n'Abaperusi. Bayibuli etulaga bulungi wano nti era Danyeri bwe yamala okwogera ebigambo ebyo ku lunyiri olwasatu mu kiro ekyo Berusaza kabaka Omukaludaaya yattibwa. Daliyo Omumedi n'aweebwa obwakabaka bwe, era yali yakamaze emyaka 62. Obwakabaka bwa Babuloni ne buggwaawo. Emisango gya Katonda n'olwaliro gigenda gisalibwa eri amawanga, eri ba president, eri bakabaka, eri abakungu, eri abagagga, eri abaavu, eri abasoma n'abataasoma. Mu mbeera y'emu emisango gya Katonda gisalibwa eri amaka, eri emirimu gy'abantu. Emisango gya Katonda gisalibwa buli kiseera, gize gisalibwa eri ekkanisa, eri abakulembeze b'ekkanisa. Katonda n'akupima n'agamba towera, n'akutumya n'agamba bambi, oli kiwuduwudu, oli butaliimu, omulimu gw'okola tegugasa, n'akukasuka. Obadde okimanyi nti ekibuga Yerusaalemi, tusoma ebigambo mu Matayo 23 olunyolo lwa 37 bagamba nti Yerusaalemi, Yerusaalemi atta bannabbi, akasukira amayinja abantu abatumibwa gyali. Emirundi emeka gye nayagalira ddala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwawaatiro byayo, ne mutayagala. Laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa, kubanga mbagamba nti temulinda bakona katono okusooka leero okutuusa lwe mulyogera nti aweebwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Bw'osoma mu Lukka essula 19, Lukka essula 19 olunyolo lwa 4 olumu lugamba awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira ng'agamba nti singa omanyi ku lunaku luno gwe ebigambo eby'emirembe, naye kaakano bikwekeddwa amaaso go. Kubanga ennaku ziri kujjira abalabe bo lwe bali kuzimbaku ekigo, bali kwetooloola, bali kuzingiza enjuyi zonna, bali kusuula wansi, n'abaana ba bali mu ndaayo, so tebali kulekera mu jjinja eriri kungulu ku jjinja, kubanga tewamanya biro byakukyalirwako. Ekibuga Yerusaalemi ekyali kizimbiddwa ku lusozi Sayuuni, ekyali kizimbiddwa ku lusozi Mukama lwe yeeroboza, lwe yalonda kifuuke abantu we basinziza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Kyogerwako ebigambo bino nga Yesu Kristo kennyini yakaba nti ayi Yerusaalemi, Yerusaalemi atta bannabbi, n'okasukira amayinja abakutumibwako, abo bonna abajja gy'oli nga bakuleetera obubaka n'obakasukira amayinja, n'atuusaawo okukugumiikiriza. Nayagala okukuŋŋaanya ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo wansi w'ebiwawaatiro byayo. Naye laba ekiseera kijja ennyumba yo erekeddwa nga kifulukwa. Obadde okimanyi nti ebigambo bino bwe byayogerwa wayitawo emyaka mingi ddala, kumpi 40 ng'obunnabbi buno tebunnatuukirira. Naye ekiseera bwe kyatuuka ekibuga Yerusaalemi omusango gwakyo gwasalibwa, era ekibuga kino Yerusaalemi kyazikirizibwa Tito, oyo eyali munnamagye ow'e Roma eyajja n'akikumako omuliro, kyonna kyonna ne kisebengerera, abantu b'omu kibuga kino bonna ne batokomokera omwo. Kino ekibuga Yerusaalemi ebyawandiikibwa bigamba bulungi nti kyasaanyizibwawo
kubanga batuuka ekiseera ne balaga Katonda nti ddala tebaagala bubaka buva gyali. Ekiseera eky'omusango kyogerwa era Bayibuli egenda tulaga nti naffe mu biseera byaffe eby'enkomerero waliwo ekiseera ekigere omusango kye gulina okutandikiramu. Bw'osoma mu bbaluwa esooka eya Peetero, ebbaluwa esooka eya Peetero essuula 4 olunyiriri olw'omusanvu batugamba batya? Ebbaluwa esooka eya Peetero essuula 4 olunyiriri olw'17 batugamba nti kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda, kale obanga gusoose gye tuli enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda. Bayibuli etugambye bulungi nti obudde butuuse, ekiseera ky'omusango kituuse, naye omusango gugenda kutandikira mu b'ennyumba ya Katonda. So nga ate gulina ogenda mu maaso eri abo abaagaana abatagondera njiri. Buli muntu yenna alina okwesanga mu musango kobeere ng'oli mu nnyumba ya Katonda. Abantu abali mu nnyumba ya Katonda balina okukeberebwa, amanya gaabwe galina okukeberebwa oba ddala bayinza okubeerera ddala mu kitabo eky'obulamu oba ne baggibwamu. Abo abaagaana enjiri nabo omusango gubatuuseeko era ekiseera kituuse. Bw'oba oyagala okumanyira ddala ekiseera ky'omusango mu mulembe gwaffe, njagala okkirize tutambulire wamu mu bunnabbi buno obwa Danyeri. Bw'osoma mu Danyeri essuula 8 okutandikira ku lunyiriri olusooka, ogenda kwesanga nga Katonda atubikkulira. Ate tugenda kuyingira ne mu ssuula ey'omwenda tutegeerere ddala ekiseera ky'omusango mu mulembe guno. Wano Danyeri alaba mu kwolesebwa, yalaba ensolo 2. Yasooka n'alaba endiga. Endiga eyo yagenda okugiraba nga ddala ndiga y'amaanyi. Ate n'alaba n'embuzi. Embuzi eyo ng'ate yo y'amaanyi nnyo ya kitalo. Era embuzi eyo ng'erina ejjembe liwanvu nnyo ddala wakati mu mutwe gwayo. Endiga eyali erowoozebwa nti ya kitalo bagenda okulaba mu kwolesebwa, embuzi ng'egibuukira n'egikuba okutuusa ejjembe lyayo bwe lyavaako, amayembe gaayo n'egakuulako. Kati embuzi eno n'esigala nga mbuzi eri awo eyeetaaya, era embuzi eyo ekiseera kyayo kyatuuka, ejjembe lino ne limenyeka, ate we libadde ne wameruka amayembe amalala 4. Danyeri bw'alaba ekirooto kino oba okwolesebwa kuno teyategeera okutuusa malayika wa Mukama lwe yajja n'amutegeeza amakulu g'ebigambo bino. Njagala tulabe amakulu g'ebigambo bino. Bw'osoma ku lunyiriri olw'15 wagamba nti awo nze yenze Danyeri bwe namala okulaba ebyanjolesebwa ebyo ne ndyoka nnoonya okubitegeera, era laba ne wayimirira mu maaso gange ekifaananyi ky'omuntu, ne mpulira eddoboozi ly'omuntu wakati w'emitala w'omugga Ulaayi eryakoowoola ne ligamba nti, Gabulyeri, tegeeza omusajja oyo ebimwolesebbwa. Awo n'asembera we nnali nga nyimiridde, era bwe yajja n'entya n'envunnama amaaso gange, naye n'aŋŋamba nti, tegeera ggwe omwana w'omuntu, kubanga ebyolesebwa bya kiseera kya nkomerero. Awo bwe yali ayogera nange ne neebaka otulo tungi nga nvunnama amaaso gange, naye nankomako nanyimiriza. N'ayogera nti, laba, nakutegeeza ebiribaawo mu kiseera eky'enkomerero eky'okunyiigiramu, kubanga bya kiseera kya nkomerero ekyateekebwawo. Endiga ensajja gy'olabye ebadde n'amayembe 2 be bakabaka ab'Obumeedi n'Obuperusi. Danyeri ategeererawo
nti endiga eno gye yalaba bwe bakabaka ab'Obumeedi n'Obuperisi era amayembe gano abiri agali ku ndiga ejjembe erimu lyali litegeeza Obumeedi eryokubiri nga litegeeza Obuperisi ate Danyeri yali mu mulembe ogwo gwennyini. Jjukira buno bwali bwakabaka obwali buyitibwa empire obwali bufuga obwakabaka bwonna. Ate wano addamu n'amugamba nti n'embuzi ensajja ey'ekikuuzi ye kabaka w'e Buyonaani n'ejjembe eddene eriri wakati w'amaaso gaayo ye kabaka ow'olubereberye mu bwakabaka obwo obw'Abayonaani. Ani eyamanyika nga kabaka ow'olubereberye mu bwakabaka bw'Abayonaani? Alexander the Great. Oyo ng'alina emyaka 25 ye yalumba obwakabaka bw'Abameedi n'Abaperusi era omusajja oyo yafiira ku myaka 3 oba mugumu nga afudde okufa okw'amaanyi nga mwenge gwe gumuse. Eyalwana n'obwakabaka obw'amaanyi n'abuwangula omwenge gwamuwangula era njagala okutegeeza nti osobola okulwana entalo nnyingi n'ofuga naye gwe n'olemu okwefuga. Kati wano Danyeri alagibwa nti obwakabaka bw'Abameedi n'Abaperisi buvaawo ne waddawo obwakabaka bw'Abayonaani. Era tukimanyi bulungi nti obwakabaka bw'Ababuloni bwe bwavaawo ku bwakabaka bwa Berusaza waddawo obwakabaka bw'Abameedi n'Abaperisi. Obwakabaka bw'Abameedi n'Abaperisi bwe bwavaawo kwaddako obwakabaka bw'Abayonaani Greece. Ate obwakabaka obw'Abayonaani bwe bwavaawo waddako obwakabaka bwa Roma obw'Abakayizaali. Era njagala okutegeeza nti Danyeri bwe yatunuulira bino waliwo ekintu kimu ekyamweraliikiriza mu kwolesebwa kwe kubanga yalagibwa era n'annyonnyolwa era n'ategeezebwa endiga eno era n'alagibwa n'ebyembuzi eno n'abitegeera bulungi nti bwakabaka bugenda kuvaawo waddeko obulala. Naye waliwo obwakabaka obwokusatu obwali bulina okuddako bwe sagala kwogerako kati. Ebyo byonna wadde yabitegeera waliwo olunyiriri lw'ataategeera. Essuula 8 olunyiriri 14 lugamba nti n'aŋŋamba nti birituusa amakya n'amawungeera 23,000 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Kakati kino kye kigambo Danyeri kyataategeerera ddala era bwe yamala okulagibwa obwakabaka bw'Abayonaani nti bugenda kujjawo obw'Abameedi n'Abaperusi era n'alagibwa nti nabwo bujja kuvaawo kuddeko obwakabaka obulala. Obwo obwakabaka bwayogerwako ebigambo ebibi. Obwakabaka buno bwali buyina okusambirira buli kintu, bwali buyina okulinnyirira buli kintu, bwali buyina okwekuza, bwali buyina okujjawo buli kintu kyonna ekitukuvu era obwakabaka buno bwalagibwanga mu butuufu bugenda kujjawo ebintu byonna ebisuubirwa nti bya kkubo lya Katonda. Danyeri ne kimweraliikiriza nnyo n'atya naye n'asigala ng'ate yeebuuza ebyamakya n'amawungeera ag'ennaku 23,000 byo bitegeeza ki? Danyeri mu kwolesebwa ne mu kunnyonnyolwa okwo yagwa wansi n'alwala era malayika yamuleka awo. Essuula ey'omwenda eraga bulungi nga Danyeri amaze okuwona addayo mu mirimu gya kabaka atandika akola. Naye wakati mu kukola emirimu gye ng'ate ayiga n'ebyawandiikibwa mu ssuula ey'omwenda tulaba nga asoma omuzingo ogwa nnabbi Yeremiya n'ajjukira nti ebigambo bino ate byo bigamba ki, bitutegeeza ki? Nga obunnabbi buno obwa Yeremiya bulaga nti Abayudaaya balina okumala emyaka 7 e Babuloni baddeyo ewaabwe. Kati ebibuuzo ne bijja. Ekiseera kino nga ndaba okusinziira ku myaka gye tumaze e Babuloni era ng'emyaka gigenderedde nga ndaba abantu tebafuddeeyo nti tuli kumpi kuddayo waffe. Kwe kutandika n'asaba mu ssuula y'omwenda atandika n'asaba n'ayatula ebibi by'abantu be n'akaabirira Mukama ataase eggwanga ery'Abayudaaya wabeewo ekikolebwa n'agamba Mukama tolwawo tuyambe era tutaase. Kati we yali ng'asaba malayika oli eyali yazze okumunnyonnyola eby'embuzi n'endiga
waliwo ebyali bisigalidde byatamunnyonnyola bulungi ate akomawo. Mu kukomawo kwe ng'ajja eri Danyeri wakati mu kusaba neera yajja abeeko byamunnyonnyola. Wuliriza, bw'osoma mu ssuula ey'omwenda olunyolo lwa 24 lugamba nti Sabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kye ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalangibwa n'okufuka amafuta kw'oyo asinga obutukuvu. Sabbiiti 7 ziragiddwa eri abantu bo. Abantu ba Danyeri be baani? Mu kiseera kino abantu ba Danyeri baali Bayudaaya. Era Sabbiiti 7 ezaalagirwa abantu ba Danyeri baali Bayudaaya abaweereddwa Sabbiiti 7. Era Sabbiiti 7 ezo nga zirina ebiina okukolebwamu. Bagambye batya? Bagambye nti ziweereddwa abantu bo n'ekibuga ekitukuvu. Ekibuga ekitukuvu ye Yerusaalemi eyali yawambibwa Abababuloni n'abantu b'omu kibuga ne batwalibwa nga bawambe. Kati Sabbiiti 7 ziweereddwayo abantu ba Katonda, baweereddwa omukisa nate. Jjukira baawambibwa lwa kibi kyabwe, olw'obujeemu bwabwe, olw'obutaba bawulize. Kati Katonda abawadde omukisa omulala, Sabbiiti 7 zigenda kukolebwamu bino wammanga. Ekisooka, okukomya okwonoona. Baweereddwa ekiseera kya Sabbiiti 7 bakomye okwonoona. Ekirala, baweereddwa Sabbiiti 7 okumalawo okusobya. Ekirala, bagambye nti n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo n'okusibwako akabonero era n'okufuka amafuta kw'oyo eyalangibwa. Ani yali yalangibwa? Eyali alina okufukibwako amafuta. Era ani eyatuukirizibwako ekigambo ekyo? Yesu Kristo Mezaya. Yesu Masiya ye yali alina okufukibwako amafuta ng'omulokozi, ng'omununuzi w'abantu. Era abantu ba Katonda bali balina okuweebwa okutabaganya okw'emirembe n'emirembe n'obutuukirivu obutaliggwaawo okuyita mu ssaddaaka ya Yesu Kristo. Kati Sabbiiti 7 zino zirina okukolebwamu ebintu bino. Wuliriza 25. Kale manya otegeerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa kw'oyo afukibwako amafuta omulangira walibaawo Sabbiiti 7. Wuliriza bulungi ebigambo bino tubiddemu. Kale manya otegeerere ddala nga okusooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa kw'oyo afukibwako amafuta omulangira walibaawo Sabbiiti 7. Eyo paati esooka. Era walibaawo Sabbiiti 62. Eyo paati yakubiri. Mu ebyo byonna wagamba nti ne kizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newankubadde mu biro ebyokutegana. Sabbiiti 7 zaweebwayo okuzimba n'okuzzaawo ensalosalo n'ebigo, okutereeza n'okulongoosa, okuyooyoota n'okuzzaawo buli kimu kyonna nga bwe kyali mu yeekaalu ya Mukama. Naye ekibuuzo kiikino, Sabbiiti 7 ziba nnaku 49. Mu nnaku 49 olowooza kyali kiyinzika abantu okuddayo e Yerusaalemi ne bazimba ne batereeza ne balongoosa ne bazzaawo ekibuga nga bwe kyali? Nedda. Ennaku zino za bunnabbi, kubanga mu Bayibuli olunaku lumu guba mwaka. N'olwekyo Sabbiiti 7 abayizi ba Bayibuli bakizuula nti gyali myaka 49, kubanga buli lunaku lwali lutegeeza mwaka.
kati mu myaka 49 esabbiiti omusanvu ziweddeko abantu ba Katonda bakizimbe bakizeewo ensalosalo na buli kintu bakiyoyoote nga ekigendererwa kwe kweteekerateekera Masiya eyali alina okujja afukibweko amafuta afuuke omutabaganya wakati w'abantu ne Katonda abawa obutuukirivu obw'emirembe n'emirembe. Bali balina okuddayo e Yerusalemu benenye ebibi byabwe bonna obutali butuukirivu bugibwewo, kubanga twasomye wano mu ssuula ey'omwenda ku lunyiro lwa 24 nti Sabbiiti ensanvu ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya okw'obutali butuukirivu. Bali balina okumalawo obujeemu mu Sabbiiti zino. Kati Sabbiiti musanvu ziweddewo gy'emyaka 49. Kizimbiddwa, kiyoyooteddwa, naye wasigaddewo Sabbiiti 62. Sabbiiti 62 gy'emyaka 434. Oyinza okwebuuza ebyo obijjeewa anti oba Sabbiiti ziri 62 jukira Sabbiiti emu ebeeramu ennaku 7. Kati bwoddira ennaku 62 Sabbiiti 62 n'okubisaamu ennaku 7 eza buli Sabbiiti ojja kufuna ennaku 434. Naye jukira Sabbiiti zino 62 si Sabbiiti nga bwe tuzibala wabula nnaku za bunnabbi okusinziira ku Bayibuli. Emyaka gino 434 jiva mu Sabbiiti 62 kubanga Sabbiiti 62 okubisaamu ennaku 7 n'ofuna ennaku 434 gy'emyaka 344 egisigadde oluvannyuma lw'okukizimba mu myaka 49. Ko gwe nti ate emyaka 9 givuddewa. Sabbiiti 7 bw'okubisaamu ennaku 7 eze Sabbiiti ofuna ennaku 49 gy'emyaka 49 gye baali balina okumala nga bazimba ekibuga nga beteekerateekera Masiya. Kati Sabbiiti 62 oba emyaka 434 gisigadde abantu ba Katonda okweteekerateekera Masiya, era ekyo bwe kibanga tekikoleddwa omusango gusalibwe. Mujjukire Esabbiiti zino 62 bw'ozongera ku Sabbiiti 7 ofunamu Sabbiiti 69. Sabbiiti 69 zaali zirina okugwa mu kiseera ekituufu Masiya Yesu Kristo ng'asiigibwa amafuta. Yesu yasiigibwa ddi amafuta? Yesu yasiigibwa amafuta mu mwaka gwa 2007 bwe yali ng'abatizibwa. Era Bayibuli ekinyonyola bulungi nti Yesu bwe yali nga ali mu yeekaalu e Nazareti yagamba nti Katonda yanfukako amafuta. Katonda yamufukako ddi amafuta? Bwe yali ng'abatizibwa. Omwoyo wa Mukama n'amujjira kubanga amafuta gwe mwoyo ogwa Katonda omulamu. Njagala okujjukiza nti Yesu Kristo Sabbiiti 69 zaagwa mu kiseera kyennyini kye yasiigibwamu amafuta. Kati tusigazaayo Sabbiiti emu okuweza Sabbiiti 7. Era abantu ba Katonda bateekebwa bulungi bwe kitaba ekyo omusango gusalibwe. Kati Sabbiiti eno esigadde okuva Yesu lwe yabatizibwa mu mwaka gwa 2007. Omwaka guno jukira gwina okuggwaako. Yesu n'atandika omulimu gwe ogw'okuweereza mu mwaka gwa 31. Sabbiiti yali eyawuziddwamu ekitundu ennaku 3 n'ekitundu oba gy'emyaka 3 n'ekitundu. Yesu bwe yakomererwa ku musaalaba n'atabaganya ensi n'abantu. Naye njagala okutegeeza nti Yesu bw'amala okuweereza ensi mu buweereza obwo obw'amaanyi obw'ebyewuunyo obw'ekitalo, abantu baagaana okumukkiriza ab'omu nnyumba ya Danyeri Abayudaaya. Bamuwaayo n'akomererwa ku musaalaba naye ne bateenenya wabula ne bagenda mu maaso nga bayigganya abantu be. Sabbiiti
sabiti emaze okugwako emyaka 3 n'ekitundu oba ennaku 3 n'ekitundu, ennaku endala 3 n'ekitundu ezisigadde bazisigaza bayiganya bantu ba Katonda abayigirizwa abatume. Era mu mwaka gwa 34 batta Stefano n'amayinja ng'akaboneko okulaga nti baagaana Yesu Masiya ne bagaana n'abantu be abayogera, ne bagaana abatume, ne bagaana ababaka. Ebigambo biri bituukirira nti ayi Yerusalemu atta bannabbi n'okasukira amayinja abakutumibwako. Ngezezaako kukuŋŋaanya ng'enkoko bwe kuŋŋaanya abaana baayo mu wansi w'ebiwawaatiro byayo, naye ogaanye ennyumba yo girekeddwa nga kifulukwa. Mu mwaka gwa 34 Stefano bwattibwa n'amayinja. Abayudaaya baali basaliddwa omusango ng'akabonero akalaga nti amazima ddala bagaanye enjiri. Obadde okimanyi nti Yesu Kristo yali yakiragula ng'agamba nti ekiseera eky'ekizikiza kijja, mutambulire mu musana ng'omusana gukyali nammwe. Era Peetero n'ayogera ebigambo ng'ebyo bwe yali awonya omusajja oli eyali ku lubalaza. Era Pawulo bw'abuulira enjiri Abayudaaya ne bagaana, yagamba nti n'olwaleero ffe tubaviiridde tukyukidde bannamawanga. Abayudaaya ne balekebwa mu kizikiza. Baali balina okusalirwa omusango ogw'okuzikirira kw'ekibuga kyabwe. Era mu kibuga kino wadde n'omu eyalokoka okuggyako Abakristaayo abaddukira mu nsozi z'Epera. N'olwekyo obunnabbi bw'ekiseera ky'omusango gwaffe bugenda mu maaso nga butandikira mu myaka giri. Kati oyagala okwebuuza nti naye emyaka egyo tugibala tutandikira wa? Bayibuli yatugambye bulungi olunyiro lwa 25 mu Daniel sura 9 nti kale manya otegeerere ddala nti kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa k'oyo afukibwako amafuta omulangira. Ekitegeeza nti okubala emyaka gino egy'essabbiiti 7 gibalibwa nga batandikira ku lunaku ekiragiro ky'okuzimba Yerusaalemi n'okuzzaawo ekibuga lwe kirangirirwa. Ekiragiro ky'okuzzaawo Yerusaalemi kyaweebwayo bakabaka basatu. Ekisooka mu Ezira essuula 1. Ezira essuula 1 mu kigambo ekirungi bagamba nti Kuulo kabaka ye yawaayo ekiragiro ekyasookera ddala nti baddeyo ewaabwe bwe bazimbe ekibuga. Mu ssuula ey'omukaaga tulaba nga Daliyo aggumiza ekiragiro kino. Ate mu ssuula ey'omusanvu kabaka Alutagizerugisi yaddamu ate n'alangirira ekiragiro kino obutaddayo. Era ekiragiro kino ekya kabaka Alutagizerugisi kye kitandikirwako. Era abannabyafaayo bagamba nti kyaweebwayo mu mwaka gwa 457 BC. Kati okutandikira mu mwaka gwa 457 BC ekiragiro kino nga kiweereddwayo abantu b'Abayudaaya bonna baddeyo ewaabwe bwe, tutandika ne tubala sabbiiti 7. Era okutandikira mu mwaka gwa 457 BC okutuuka mu mwaka gwa 34 AD tufuna sabbiiti 7 gy'emyaka 49. Naye jjukira Bayibuli yatugambye mu Daniel sura 8 olunyiro 14 nti birituusa ennaku amakya n'amawungeera 23,000. N'olwekyo ekiseera ky'omusango gw'Abayudaaya tukirabye bulungi nti kyagwako mu mwaka gwa 34 AD nga basse Stefano n'amayinja. Enjiri n'ekyukira bannamawanga. Naye njagala okubuuza, bw'eranga enjiri etandikidde mu bantu ba Katonda mu nnyumba ya Katonda n'omusango ne gutandikira mu nnyumba ya Katonda, olowooza enjiri bw'enaagenda mu baamawanga era omusango tegulituuka mu baamawanga? N'olwekyo oba enjiri ekyukidde bannamawanga nabo balina ekiseera kye baweereddwa era okutegeera enjiri eyo ate oluvannyuma nabo bateukibweko omusango nga bwe gwatuuka ku b'ennyumba ya Katonda. Twasomye mu Peetero ekisooka 4:17 nti kubanga ekiseera kituuse omusango gutandikire mu b'ennyumba ya Katonda.
Ab'ennyumba ya Katonda baali Bayudaaya era omusango gwatandikira ku bo kubanga be baali batuusibwako omusana omungi. Ate omusana omungi gye gukoma okutuukako n'omusango guba munene. Kati ekiseera ky'abannamawanga kitandise era mu mwaka gwa 34 baweereddwayo ekiseera ekirina okutandika mu 457 BC okutuusa amakya n'amawungeera 2023 ennaku 2023 amakya n'amawungeera gy'emyaka 2023 ekifo ekitukuvu kitukuzibwe omusango gutandike. Ekifo ekitukuvu kyatukuzibwanga kitya mu ndagaano enkadde. Ku nnaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu waabangawo olunaku oluyitibwa olw'okutangirira. Olwo olunaku lwabeerangamu ebintu bisatu. Waabangawo okutangirira ne wabaawo okutukuzibwa kw'ekifo ekitukuvu olw'ebibi by'abantu ba Katonda ebyenenye bye baabanga beenenya ne bigenda mu yeekaalu ya Mukama mu weema. Naye ekyokusatu waabangawo n'okusala omusango eri buli muntu yenna ataabonereza mutima gwe ateenenya bibi bye. Obadde okimanyi bulungi mu kitabo ky'essuubi eritaggwaawo essuula yakyo 28 ebitabo bikeberebwa peegi 313 batugamba ebibi byonna abantu bye bateenenyeza era ne babyerabira si byakusonyibwa wadde okugibwa mu bitabo gye biwandiikibwa wabula byakuyimirirawo ng'omujulizi eri omwonoonyi ku lunaku lwa Katonda. Tugambibwa nti omusango gugenda mu maaso eri bannamawanga ate enjiri beetandise okubuulirwamu. Naye nga omusango tugambibwa gulina okugendana n'ebintu bisatu. Waliwo ekiseera ky'okutangirira. Yesu Kristo bwe yava ku nsi nga amaliriza omulimu gw'okuwaayo saddaaka ogwali gugeraageranya ne saddaaka eyaweebwangayo mu luggya ku kyoto. Yagenda mu ggulu n'atandika omulimu ogwali gugeraageranya n'omulimu ogwakolebwanga mu kifo ekitukuvu. Naye yali alina okutuusa ekiseera n'agenda mu kifo ky'awatukuvu w'awatukuvu. Kabona asinga obukulu gye yagendanga omulundi gumu mu mwaka mu ndagaano enkadde okutuukiriza ekintu kino eky'okutukuza ekifo ekitukuvu, okutangirira abantu ba Katonda n'okusala omusango. Yesu Kristo yali alina ekiseera kyalina okutuuka n'ayingira mu watukuvu w'awatukuvu okutangirira abantu be, okusala omusango n'okutukuza ekifo ekitukuvu. Era ekintu kino kyali kirina okubaawo mu ndagaano empya kubanga wano Bayibuli bw'aba Daniel alagibwa nti waliyitawo ennaku 2023 amakya n'amawungeera awatukuvu watukuzibwe. Jjukira emyaka egyo bw'ogibala okutandikira mu 457 ekifo ekitukuvu eky'endagaano enkadde kyali kyavaawo. Kati kitutwala mu kifo eky'omuggulu ekyogerwako mu Bebulaniya essuula 8 nti mu bye twogera ekinyusi kye kino tulina kabona asinga obukulu ali mu ggulu akolera mu weema etaazimbibwa bantu. Kati mu mwaka gwa 34 emyaka 49 sabbiiti 7 ez'Abayudaaya ziweddeko omusango gwabwe guwedde. Kisigalidde buli muntu kise kinnoomu mu Bayudaaya okwenenya naye bo ng'eggwanga ng'olulyo baasalirwa omusango olw'okugaana Masiya. Kati enjiri ekyukidde bannamawanga naye nabo balindirira ekiseera ky'omusango. Obadde okimanyi nti mu myaka 2023 egyaweebwayo okutandikira ku kiragiro ky'okuzzaawo Yerusaalemi mu mwaka gwa 457 omwaka guno gwali gulina okukoma mu 1844 nti kijja kitya mu mwaka gwa 34 AD Abayudaaya nga bamaze okugibwako ekisa kya Katonda wali wasigadde emyaka 1810. 1810 ekyo nga kiseera ate kiweereddwa bannamawanga babuulirwe enjiri. Ate Yesu Kristo ayingira watukuvu wa watukuvu atandike okutangirira atandike
okusala emisango ngera n'okutukuza ekifo kikoleddwa mu mwaka gwa 1844 eddi Yesu Kristo yayingira mu watukuvu wa watukuvu n'atandika ekiseera ky'omusango n'atandika okukebera ebitabo ekifo nga kitukuziddwa era ebibi by'abantu ba Katonda byonna ebyenenyezebwa era buli kintu kyonna ekyakolebwanga mu bujeemu Katonda yali atandise ekiseera eky'okutangirira okwakolebwanga omulundi gumu mu mwaka n'okujjawo n'okulongoosa era nga bitambulira wamu n'okusala omusango. Okuva mu mwaka gwa 1844 obunnabbi obw'emyaka 23 bwatuukirira. Bwatandika mu mwaka gwa 457 BC ne gujja ne wayitawo emyaka 49 ze sabbiti ensanve ez'Abayudaaya ezagwa mwaka gwa 34 ne gugenda mu maaso nga wasigadde emyaka 1810 egy'abamawanga. Ekiseera ekyo kyatuukirira mu mwaka gwa 1844. Yesu yayingira mu kifo kya watukuvu wa watukuvu mu mwaka guno gwennyini n'atandika okutangirira n'okusala emisango era njagala okubula Bayibuli egamba bulungi nti emisango girina kutandikira kwabo abaafa okuva ku muntu eyafa omulundi ogwo ogwasooka Abel okutuuka Yesu nga ayingira mu kifo kya watukuvu wa watukuvu mu mwaka guno erinnya lye lyakeberebwa ne linywezebwa mu kitabo ky'obulamu oba n'ateekebwa mu ludda lw'okuzikirira. Kati oluvannyuma lw'ekiseera ekyo amannya gano ag'abantu abaafa nga gamalirizibwa omanya otya oba abalamu batuukibwako ng'erinnya lyo liyinza okutuukibwako olwaleero. Era ekiseera kino kye tulimu kiseera kya kutangirira. Tuli mu kiseera kya kutangirira. Mu kiseera ky'okutangirira Abayudaaya bali bamanyi bulungi nti ku nnaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omusanvu buli mwaka balina okubonereza emitima gyabwe nga bakaaba nga basaba kubanga omuntu yenna ataabonerezanga mutima gwe mu kiseera ekyo kyennyini yagibwanga n'abavubuka ab'amaanyi mu lulyo lwe n'akasukibwako amayinja n'afa. Okuzikirira kujja njagala okubuulira nti ku lunaku olw'okutangirira baddiranga endiga embuzi 2. Embuzi esooka yabanga ya Katonda, ey'okubiri Azazeeri. Eyo ye yatulirwangako ebibi by'abantu ba Katonda oluvannyuma n'etwalibwa eyo mu ddungu gy'etasobola kukomawo mu bantu. Kitegeeza nti ebibi by'abantu ba Katonda ebyenenyezebwa Yesu Kristo ali mu kubiteeka ku mbuzi Sitaani Azazeeri era mazima ddala ebibi by'abantu ba Katonda ebyenenyezebwa Sitaani ajja kubyetikka agende nabyo mu kuzikirira. Naye bw'obanga olwaleero toli mu kubonereza mutima gwo nga weenenyanga osaba mu kiseera kino eky'omusango zikusanze era zikulindiridde. Kyeva nkusaba Mukama akuyambe nti mu kiseera kino kye tulimu eky'okutangirirwa, mu kiseera kino kye tulimu eky'omusango, Mukama akuwe okwenenya okwaddala, okwenenya okw'amazima, ogibwe mu kitabo ky'okufa oteekebwe mu kitabo ky'obulamu kubanga ekiseera kyo kiweddewo. Okuva mu 1844 Yesu atandika okusala emisango ate emyaka egiyiseewo mingi. Omanya otya oba erinnya lyo liyinza okutuukibwako olwaleero? Tetumanyi kiseera Yesu kyagenda kumaliriza mulimu guno ogw'okusala emisango agambe nti kiwedde. Malayika oli ajje agambe nti amazima omulimu gwe wantuma guwedde. Abo bonna abasinda abakaabirira ebibi byabwe bamaze okuteekebwako akabonero. Abo bonna abakaaba bamaze okuteekebwako akabonero. N'olwekyo omulimu guwedde. Yesu asituka agambe nti kiwedde. Tetumanyi kiseera kisigadde akantu ako kantu katono nnyo naye ekintu kinene kubanga kusalawo kwa mirembe gyonna. Bw'obanga oyagala obulamu obutaggwaawo salawo leero kubanga malayika ono ayinza okujja olwayo n'agamba Yesu nti omulimu gwe wantuma ogw'okuteekako akabonero guwedde. Empewo eteebwe, enseddemu evulungane, emivuyo n'okutiŋŋana biryokebeewo, ebibonyobonyo 7 bitandike, Yesu Kristo akomewo. Ekiseera kiweddeyo.
Mukama akuyambe okozese bulungi ekiseera kino nga weetwalira Yesu ng'omulokozi wo omununuzi wo, kubanga mweteefuteefu okusonyiwa ebibi byonna n'obutali butuukirivu obwo. Naye bwe kitaba ekyo oyinza okwesanga nga kirangiriddwa nti kiwedde, ayonoona asigale ng'ayonoona, kubanga tewakyali kiseera. Mukama atuwa omukisa era atuwa okwetwalira Yesu, kubanga kwe kusalawo okusingira ddala. Ekiseera ky'omusango kyalagibwa era kyatandika, tukirimu era kaseera katono nnyo nga kiwedde. Omanya otya oba Yesu ayinza okusituka ku ntebe y'ekisa leero oba enkya? Omanya otya oba mangu ddala oyinza okwesanga mu ludda lwa Sitaani emirembe n'emirembe? Salawo leero. Mukama akuyambe era nkusabira nange nga neesabira nti ku nnyanja ey'endabirwamu tujje tusisinkanireyo nga twebaza, kubanga ekisa kya Katonda kyali kingi gye tuli. Kwe kusaba kwange okuyita mu Yesu Kristo. Amiina. Katusabe. Oli mulungi Taata, oli mutukuvu Katonda waffe, tukweyanziza nnyo nnyini ddala olw'ekisa kyo. Tuwa omukisa mu kaseera kano, tusalewo Yesu Kristo, kubanga wakisa mulungi, asaasira era asonyiwa. Kino kye kiseera eky'omusango kyatandikira ddala era kiri mu nnyumba ya Katonda, ng'amanya gaffe gakeberebwa. Mukama tusaasire, tusonyiwe, tugyeko ebibi byonna n'obutali butuukirivu bwonna, tukutwale ng'omulokozi ng'omununuzi waffe, kubanga tusabye nga tuliyita mu linnya eddungi egganzi erya Yesu Kristo. Amiina.